abagenyi baffe olwaleero tubaaniriza ku Zuhura Education Center nga ssaawa zino tuli maaso gammwe okubaako kye tubalaga ekyenjawulo ekyewuunyisa. Ssaawa zino njagala mbabuuza ekibuuzo nga saagala kunziramu. Mwali muwuliddeko emitendera Qur'an gye yayitamu okubanga etuuka mu Uganda wano? Mwali muwuliddeko emitendera Qur'an gye yatuukamu gye yayitamu okubeera nga ssaawa zino esomebwa bulungi abantu bagikwata ne ku mwoyo? Ssaawa zino tugenda bavuga nga tusinzira ku ebyo ebyaliyo mu 1844 obusiraamu bwe bwajjira mu Uganda nga buleetebwa Abawarabu. Abawarabu abo bwe bajja mu Uganda basangawo kabaka eyaliko mu biseera ebyo eyali ayitibwa Kabaka Ssuuna. Mu biseera ebyo bwe bajjira Kabaka Ssuuna ono yabaaniriza. Mu kubaaniriza yayagala nnyo obusiraamu bwe baamuleetera era ng'ebyava mu ebyo yabeera ng'asiramuka. Katulabe byali mu lubiri Kabaka Ssebo magulu nnyondo. Kabaka mtaani wa Zudora nzijamazeewo. Ebyo obutoke bwange. Obumwanyi bwange. Kawe wayo kulangula Obuganda. Kabaka Ssebo nnyamba. Mbaddeyo gye mpitira amakubo gange ne nkweterayo baneeno. Ekyo si misambo. Ate ekyo si misambo ssebo. Abo bantu okakasa ne bakuleetedde eddiini kye bayita obusiraamu. Obwo obusiraamu bulagira bintu birungi byokka byokka ssebo. Era mu ebyo mwe muli okukola ki? Okusaala, okusoma ku Kulaani. Oba kitegere kintu. Ekyo nno mu bimu ku ebyo ebiri mu ddiini y'obusiraamu omuntu kasita akola ebyo bye nkugambye ssebo. Afuna kye bayita ejjana. Byakulya byakunywa. Kisinga n'ebyokulya n'ebyokunywa. Kubanga byonna bisangibwa eyo ssebo. Iye. Ate wali abakyala abanyirira balaba edduka. Basembere tuwulire kye bagamba. Takarabu. Yuridu an yukallimakum. Assalamu alaikum ya. Anvuma. Takuvuma ssebo. Biki byayogera byesategeera. Yasi musanyufu okulaba ssebo. Okakasa. Mashallah. كيف anvuma mungeya adabuuza ono gwadde bawala banya batyo azizza gwaki? Afe wano tetubba oyo mubbi abagenda kugibwako omutwe era bagenze mujjako omutwe. Qala hadha arrajulu kana sarikun sawfa yuqta'u unuquhu ghadan. العنق هذا لا يمكن الشيء. Anvuma yagala kulwana mu lwaka. Akwa ku magezi eddiini ye nga weegamba. Agamba wabata ayogere nze kabaka nze afuga. أن قتل السارق لا يقطع العنق يقطع anvuma نتقفما سيبو. والقتل حرام شيخ. نعم. لأن الله قال تعالى في القرآن الكريم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ngayimba bulungi okutali ngalabi. Byebimu ku birabo byakuleetedde. Okakasa. Kasona asiramuke ogenda yigo okuyimba n'okumusinga. N'abantu bange. Mwenna. Asembere nsiramuke. يريد أن يسلم هذا الملك. يريد أن يسلم؟ ما شاء الله الشيخ يريد أن يسلم الشيخ. هذا عصمة. لا تقول هذا على الملك ناوي. إيه ما شاء الله. نعم قول شيخ. جامبا. كيف في البعيد شيخ؟ قول شيخ. جامبا. أشهد. الله. Allah ebigambo nga bituga. Totya gwegenda maaso. الله. إله. الشيخ أكك الأمزة يا شيخ. تسوى قرانا ناوي سبا. أكك الأمزة. إله. إلا الله. وأشهد. أن محمد هذا رسول. كيف تقول هذا؟ Sobola just asanyuse nnyo akulya nti ogendere onaatera omala. Bigambo nga bituga. Totya onaatera omalayo sebo. رسول Allah. نعم هذا بس. Ekyo kimala. Omaze. Maliziza. Endayiga okuyimba. N'abantu bange. Gamba buzeeko. Assalamu alaikum. Wow. Byewuunyisa ebyaliyo mu kaseera ako naye nga twabagambye twasinzira ku ebyo ebyaliyo mu kaseera ako. Kabaka eyaliko mu biseera ebyo Kabaka Ssuuna yabeera nga yaseerera n'ayabulira obulamu bw'ensi buno naye baamusikiza omwana we eyaliwo mu biseera ebyo eyali ayitibwa Muteesa. Muteesa yayagala nnyo obusiraamu
n'ayagala nnyo n'ekitabo Kulaani. Mu kaseera ako yateekawo olunaku n'agamba bakatikkiro be buli omu alina okujja nga nkwatidde Al-Fatiha gye mumanyi etandika ekitabo Kulaani. Katuddembe ngo tulabe ebyali mu kaseera. Bakatikkiro bange abalungi mumanyi njagala nnyo Kulaani. Mukwagala nnyo Kulaani nabadde eyo nempulya nga njagala musomere mu Kulaani. Mukwagala okunsomera mu Kulaani nensalawo nti mugenda kunsomera mu ki Kulaani. Naye yena olunaku lwenkya n'ajja n'atansomera mu bulungi Kulaani ngenda mujjako ebitiibwa bye muzzeeyo munfunye. Oye yena n'ajja n'asomera mu bulungi Kulaani ngenda mukuza. Ndowooza olukiiko ndugadde. Kimanyikiddwa nti obulamu bulimu obuwonvu n'obukka. Waliwo omu ku bakatikkiro ye gwe byalema n'agamba nze sijja bisobola. Naye omukalukalu tajja busera. Katulabe katikkiro biki bye yakozesa okubeera nga ayanguyirwa Al-Fatiha. Katugende mu maka ga katikkiro tulabe ebyali mu kaseera ako wa katikkiro. Roza sanyu nno. Si sanyu onto wali sanyu sinyabo. Ngatulabye. Esokera ddala. Mba mu bubiri. Nevudde mu lwayo nto yangambye okukwata. Bintu ki? Bana balabu yewaleeta abiyita Kulaani. Ekoloni. Kulaani. Ekyo yogera nnyo sirika. Isoko ite banno bonna bagambe kizibu ekituuseewo. Bayite bonna bajje. Kasirika mbagambe ekizibu kyolina yogera nnyo. Ekituuseewo njagala munnyambe olete bangambye okukwata mba mu lubiri eyo naye ate wekitabikwata tugenda kuddamu kulya kye bayita mpuuta tugenda gwa mbwavu kati mugenda kunyamba we muti ngenda batuuma amannya ge mugenda gasigamunyambeko ewa kabaka kati asooka mukazi mukulu mutumye Alkamdu omulala mutumye lillahi damu lillahi ilahi yangu obudde bugenda kwa ilahi omulala mutumye rabiru omulala mutumye kalamina kati mbaye njambinziire muyinza tukayi nembeerabira ne mungobesa ku mulimu asooka ate wokubiri ate gwe ate gwe kati wesangeyo enkya temunswaza ne mungobesa ku mulimu. Obukya buziba nga we mubumanyi olunaku mulindwa lwatuuka abakatikkiro baali balina okusomeramu kabaka Suratu Al-Fatiha nga we bamulaganyisiza. Katuddembe ngo tulabe ebyali mu kaseera ako. Obutali kulisa budde bakyala bange abalungi nga twasazeewo eggulo munzijukize mpulire nabagambye bagenda kusomera mu Kulaani enzijukidde manyize kabaka nze afuga bakatikkiro bange abalungi nabasuubiza nti yenna najja n'atasomera mu bulungi Kulaani ngenda mugoba. Obutali kulisa budde tandika. Bismillahi arrahmani rrahim. Pulira. Alhamdu lillahi rabbika alamin. Abulo soma Kulaani empomedde omulala ddeko. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nze nakulabirawo namanya okufuula katikkiro wange ogwo omuto okufaanana ogwa muganda wo wajja wali ojobbaamu amagezi. Soma mpulira. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Nze nakumenya olabika wayitirako mbawalabu ey'ensoma eyo osome bulungi nnyo. Nzaddako ssebo yegwoddako abaye ante agubadde sebo kabaka mbadde sabo nsonyi okula ekituuseewo benzi ankwanulire bakyala bange bano amanya sebo omanyi nze bbaabwe esebo pulira asooka bamuyita omulide kabaka omanya balina mawalabu nze nakulaba okufuula katikkiro wange owokubiri omulidde empulira sebo owokusatu so newentandikirawo nati nze bbaabwe ekyo kimanyi esebo pulira. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Omulimu mukukoze nga wetawagalaganyisiza nti wemusomera mu Kulaani kati ensonga eyo olyokubakuza lyettaka lye bali bakayanira eri ku nnyanja libongeza olukiiko ndugadde. Tweyanza nnyo ssebo.
n'abagambye baasinzira ku ebyo ebyaliyo mu kaseera ako waayitawo ebbanga ezaali ennaku zaafuuka wiiki ne zifuuka emyezi ne gifuuka emyaka ng'abantu beeyongerera ddala okusoma Kulaani paka we twatuuka mu kaseera batusobola okufuna n'abawalimu ne babeera nga basomesa abayizi. Abawalimu baalinga beetegefu nnyo nga balinga kikolo kya muwogo anti waggulu zibeera nva wakati ebeera nku wansi mmere. Katulabe byali mu kibiina mu kaseera ako. Misaunnas Allahu wasudunnas minalnas. Kale komao sukulan. Abayizi bange olunaku lwa leero mbebaza okumalako Kulaani. Kyogamba tumazeeko Kulaani. Mansalla. Ng'era wagenda kubaayo okutikkirwa tukole emikolo nanti kati mumazeeko Kulaani. Ng'era wagenda baayo emikolo gy'okutikkibwa naye nga sinnaba nina osooka obambaza kino ekitambaala okulaga nti mumazeeko Kulaani. Allahu akbar. Atuvuddeeyo waalingawo enkola eyali emanyikiddwa mu kaseera ako. Omusomesa we yamazangako abayizi okubeera nga bamalako Kulaani gisoma nga bagirabako yabatwalanga ewa mufuti yaliko mu biseera ebyo ne babeera nga babateekerateekera omukolo ogw'okubatikkira n'okubawa ebirabo byabwe. Katulabe ebyali ewa mufuti mu kaseera ako. Assalamu alaikum abeeyo. Ululu mufti. Omusomesa waffe ngasanso okulaba kulika amakubo enkofiira tekutuuka ngegwa omutokale ssebo nkulika ngasanso okulaba omanye osanze wano kabaadi abawalabuze baleeta nga mmaliriza ssebo gukulese sebo mbadde nzize n'omuyizi wange ono ng'amazeeko Kulaani ene yaffe okakasa omulimu ng'ogukoze webale ssebo masalla nze nakulaba ng'ojja kusobola okusomesa ogambye amazeeko Kulaani ene yaffe ojjuka ebyo ebiseera nga nsoma Kulaani ebiseera ebyo nali musajja w'amaanyi ndowooza muwansomere mumanye bazizi bamanye otubuzaabuza bonna bwe mbikula asomawo kamuweyo ebikulire mpulira nga mmaliza kabaadi zange. قل يا غافلون لا تمدتم ولا تمدتم lakum liyaddi. Sebo mulidde siwakana omulimu ogukoze yamazeeko nze ne mulabirawo okufaanana jjajja wete gwali musanvu. Olw'ensonga eyo omusanze maliza kabaadi zange naye obuzibu buzze omusanze ŋŋendako eyo safaari nga ŋŋende egira Tanzania naye olutali kulisa budde tebandeke omanyi nabukinze wansi wa lyato ka ŋŋende tujja biraba ebyemikolo nga nkomyewo emmere tujja kulya tufumbe Kulaani. Olugero lw'Abaganda nga we lugamba nti okutambula kulaba okudda kunyumya. Bw'atyo Mufti yali agambye omuwali mu biseera ebyo nti agendako Tanzania. Mu 1950 yagenda Tanzania n'abeera ng'alina bye yasangayo ebyamusanyusa. Omwali abasheekh abaali bamanyi okusomesa obulungi Kulaani ng'ovudde ku eno yaffe gye twali tusoma wano e Uganda bamusanyusa nnyo. Naye bajjajjaffe ne bataata baffe baatumanyiza ti omuntu wabaako gy'aba alaze yonna akomawo nga yeetisse. Bw'atyo Mufti yakomawo e Uganda ng'atwetikidde. Sheekhe yali amanyi okusoma obulungi Kulaani. We yamutuusa Uganda yamutuukiza e Nabalanga ewali essomero lyali somesa obulungi ennyo Kulaani. Katulabe ebyali eyo nga bakomyewo okuva e Tanzania. Yegwe mufti waffe akawanga nkalabe akumye ofanga kulikirayo ddala ng'ofuumuuka obooya ojjidde mu nte wansi w'eryato abaddeyo endiga waddeyo endiga ng'ozze n'omukozi oyo simbega
otyo omukozi agamba ki? Oyo si mukozi ssebo. Omanyi Omuganda agamba okutambula kulaba okudda kunyumya. Ng'olugero lwaffe. Kati ntambula ngenda egirwa. Ekiweeyo. Tanzania. Ntuukayo. Mba ntambula. Nsanga basoma Kurane. Ene yaffe. Ne ngamba nga bagisoma bulungi nnyo. Ne ngamba kandeeteko naffe ne waffe tufuneko. Kukulani yaffe. Musomero lyaffe. Munteeke ebbali. Nedda ssebo. Funa bulungi. Asomese ng'asomeseza wansi w'ebigere ebyo. Osobola omubuuzaako. Kale. Jebaleko ssebo. Umeshindaje? Jovudde. Salama. Ngonyo googerera. Ndio hivyo. Ojozo uga. Nimesama. Onaza uga. Nedda ssebo. Kyagezaako okugamba ng'owunya bulungi. Awunyirira mukone ku byennyanja. Wansi w'eryato abaddeyo n'engege. Kakati ajja tulabe. Ono muyizi wange akyasinze osoma Enkulaani wano ku ssomero lyange. Mugambe anti tabitegeera. Tugende mu ofiisi wa. Astaghfirullah. Nasoma nini bwana? Soma kitabu cha Allah vizuri uweze kupata faida. Wacha kusoma vile unapenda. Sikilizeni vile wanasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ليس تا ولكن طاء المفخمة طاء. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Tutakuwa wenye kuanzia hapo siku ya kesho inshallah. Muweze kusoma kitabu cha Allah vizuri na msiweze kutiamo makosa. Assalamu alaykum. Basoma bulungi. Mazeko. Atulize la tulaba njagala wekanye nnyo. Era otekeyo amatugo. Mu kaseera ako Sheikh gwe baleeta Nabalango okubeera ng'asomesa Qur'ani. Mufti yabeera nga yamugjayo n'amuleeta e Kampala n'ab'e Kampala beefunire ku kyengera kino ekya Qur'ani. Bwe yamuleeta e Kampala yamutuusiza Bwayise. Bashekhe bangi bajja ne babeera nga bamwegattako babeere nga basomesa eddiini Busiraamu. Bajjanga ne babeera nga basomesa amasomo omuli hadithi n'ebirala. Ne Qur'ani we yatuuka okubeera ng'esomebwa bajjanga ne bafukamira wansi we ne babeera nga basoma Qur'ani okuva ku ye. Ebbanga lyayitawo nga we mubumanyi, ebbanga we lyayitawo mu myaka gye2000 waliwo abavubuka abeewaayo ne bagenda mu nsi ez'enjawulo babeere nga basomera ddala Qur'ani. Bwe bakomawo e Uganda wano basoma Qur'ani yali ey'enjawulo nnyo ng'ovudde ku eyo gye twali tumanyi. Basaaza ku miziki gye musinga okuba nga mumanyi wano e Uganda. Basaaza Kasozi Ekibuli, Kampala Mukadde ne Wandegeya. Tebaakoma okwo basomeseza ddala Qur'ani. Bwe basomesa Qur'ani bantu bangi baagiganyulwamu. Mu bufunze tugenda kubeera nga tubafunira abayizi abaasomera ku mirembe egy'enjawulo nga tugenda kubeera nga tuddayo mu 1800 eyo mu mirembe gy'abajjajjaffe anti bawa kasavu kanyama kati katuddeyo tulabe baasomanga batya mu biseera ebyo. sirata alladhina namta alayhi wayrina nuni amin yasi. Ensoma y'omujuwulira yali ebuzaabuza eringa katogo kajja we kasirira katufune abaasoma mu mirembe gye2000 awo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Mu biseera ebyo waliwo omuyizi eyasoma ku basheekhe abaava mu nsi ez'enjawulo abajja ne basomesa Qur'ani naye yayagala nnyo Qur'ani. Mu biseera ebyo ye yeeyongerayo n'abeera nga yagenda n'asomera ddala okusingako awo era nga yasomayo kye bayita riwaayati ez'enjawulo. Ng'ovudde ku riwaaya ffe gye tumanyi wano e Uganda gye twalina ebiseera ebyo riwaaya ya Hafs. Katulabe biki bye yasoma e Buziba. riwaayatu Khalf an Hamza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى الله أكبر فإن الجنة هي المأوى الله أكبر ebinyuma bigwa byokya katufune omuyizi wa Zuhra Education Center. Kimanyikiddwa nti ebiseera ebyayita ku mirembe gy'abajjajjaffe tewali nnyo bakyala basomanga Qur'an, naye omukisa gwe tulina wano ku Zuhra tusomesa abayizi ba mirundi ebiri omuli abawala n'abalenzi, nga ssaawa zino tugenda kubeera nga tufuna omuyizi eyasoma Qur'an. Era omukolo gwe tuliko wano olunaku olwaleero bannange njagala obbawo ekyenjawulo. Omukolo gwa leero guliko ekyenjawulo kyekiriwa abayizi mwawe bagenda otikkira abawala be basinga abalenzi. Katulabe omuyizi yasoma biki ku Zuhra, mugenda laba ebyengera bya Zuhra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ebyo bisangibwa ku Zuhra Education Center.